Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Bitone walemwa oli sobola kwata sobola nkubaru yiro mugo motherfucker. Salwa bastard go M.I.S.O. I'm here. I'm here. M.I.S.O go rabis. M.I.S.O. I'm here. M.I.S.O. Salwa bastard go rabis. Wane no fira mu. Yes, so njaga. Kuba. Leka musabu. Atuteka ombera muneke. Leka musabu. Damo songe mu muludi gumu. Toina ruyi. Kuba. Toina ruyi ba go bastard. Toina ruyi. Tonsonyiwa amatonsonya Bitone. Tonsonyiwa tata. Tonsonyiwa. Rufiga tula. Tofuma kamino ninga ndi kuseti ko mazi. Tamuvumye. Awatendo woza. Tofuma kamino ninga ndi wano ke bastard. No, wachitondekana wakole chobade. Wachitondeka. Kuba. Wachitondeka. Amuhiya Kuba. Yachi kubanga. Yes. Yes. Yes, Nkuba. Sigena kola nono. Tabula sika data mugenda kola. Kulengero gumuguma munyweza buchayi. Rota kumyusula njala ulabye nakagandi. Owe mula bakulu n'abato owalampa ne botalituuka nakakandi weefuge. Ndi wano okwetondera banakazadde b'eggwanga mwonna mwenna nze nootonda ku lwa mwanyinaffe oyo kubanga ekituufu kiri nti alina ekitali kituufu ku mutwe. Full figure? Yes. Ojja kunkuba. Nja kuddiza. Ate nja kuddiza nnyo. Okiwulira? Ekirala. Ayinza okunkubako oluyi lumu. Naye neyeebaka nga yejjusa lwaki yankubako oluyi lumu. Owemula abakulu n'abato owalampa ne botalituuka nakagande weefuge ankugambeko today. Nze okugenda ku makya ne bangatta naye tuwoze setup. Era muganda wange namugamba Simon wankola bubi nnyo okungatta ne full figure kubanga interview gye wampa yali yange bwomu. Surprisingly ngenda okutuuka ekikazi kintandikirawo okumpuma balesa akatebe kyetuuzizzaawo full figure ddayo osome. Bw'onoddayo n'osoma ojja kuyiga discipline kuba ate ddayo tandikira mu nassale agende mu bannaddiini. Seeka Muzaata lwakuba yafaawo mulemiremu agende mu baseeka bamulombere eddwa yeetaaga essaala mbeera mwali mbi aveeyo agende mu bamama fiina nabo bamukansire bakuyita kukansira yagubaguba oyinza osanga Chameleone mwa drop eyakwanga mujenga biri naye nga twesanga twerengera ebiseera biri nga waba ayingira ngamba waba afuluma nga nyingira omukufa akyuka by then nze yakyukanga nenziriko emisinde kubanga buli we nabeeranga bankubanga baida nyo okutandika okuyiga ebikondo okugenda mu kickboxing ebyo abasajja be banditira embeera eyo bakuba natuuka nendaba nga alina okutuuka neerwaneko mu ngeri emu og'endala kubanga saayina ddoboozi nti ensi esobola okuwulya ddala kuba Chameleone omuntu akuba n'akuba enduulu nti wunankuba okitegeera ye muntu agenda baba munyambe abanzita okitegeera kati oyo psychology ali awo nti akukosa ate najja mu mawulire n'agamba bankubye 24 katulinde tulabe Mukama kyanaabageze alima yogenda bakunga teyangambye kubakunga 24 fena tugere nze sijja kubeerayo Kenzo w'amaanyi naye tasobola kwekomparinga ku fire lutaaya man omulaba maaso ga kamera nze takyetaaga introduction kozi ng'oli mupya ono ye Dr. Bitone sebo oli otya? Ndi bulungi abatulaba bajja kuguma output yange b'eddoboozi ndi mu kisenyiga naye tekijja tulemesa ate kwogera eddoboozi lyeryo naye mulimu era akasenyiga katonotono. You made there were news around social media nga mwekwata n'omuyimbi Nakinku full figure erinnya lye ye Nakanguubi ndowooza simanyi erinnya lye omukyalo oyo
ayatiikiridde mu byobufuzi kikiri kyogambye okugatta ebyobufuzi ate kukuyimba nabalaba mu katambi ng'akugamba nti ye muyimbi nakinku gwe tolina kyewayimba n'omugaawo okumukuba basalamu kali mayibe nayogala tolina wali sottawo nyawa kubawo nyawa mwali mufaaki oyo si muyimbi Fulufiga muyimbi era namukubidde n'akayimba nakagande weetereeze omanyi nkugambye ekigambo discipline ze lwaki nkikulembeza katusoke tuddeyo wali bitone tutandike Fulufiga yayimba oluyimba nga bwe yalugambye mu video yabiŋŋambawo nga sibitegeera simanya n'abali amulye ne mubuuza bali eki nga naye takimanyi mukyakale mudigide mudigide ki n'abali amulye obulamu bungi baba olaba naye ennyimba ze zamulemerera n'asala wadduka eri olaba naye ennyimba ze zamulemerera Fulufiga nze nakula manyi mulalu ze nakula manyi mulalu kubanga nalaba nga omukazi bali naye nalinga mutya bebamu ku bantu betwalabanga mu makindi eyo mugundi eno mu kiwunya abawala baireni baali bawala naye kati bakuze nga batambula ateekako ekiviri nateekako galubi natambula nga ayogera nali nga manyi mulalu kakati bwenkuze ate nendetegerera amayo n'omukazi gwe nalabanga kati twatuka ne tumumanyira nti oyo naye mulalu ali awo bintu bye byakiralu si mulalu ate atali mulalu osobola okweyisa bwotyo kati tomuteeka mu kategole y'abayimbi kubanga simanyi bye yayimba gwe tobimanyi yate abiyimba simanyi yamanyi kubanga waba yabiyimba aye nga yabiwulirizanga ye n'abantu be naye Uganda yini tebimanyi mazima nange akola interview wano nakiwulidde mu interview nti yayimba mukyakale either nze sigoberera nnyo byakuyimba oba ennyimba yakuba ntono nali manyi oluyimba lwa Chansi Nalubega gwe nali manyi era nange mukyakale manyi wa Chansi oluyimba nali manyi wa Chansi Nalubega mukyakale manyi wa Chansi Nalubega nze mbadde simanyi nti Fulufiga muyimbi Fulufiga mumanyinga abantu abali awo abalalulalu kubanga nze okuva nayo nenyimba oluyimba nga ndaba kisuse nayimba oluyimba nga ngamba nti lekerawo wemula kubanga nalaba nga teri amugambako kyokka yeyita president advisor naye nyina ebintu ebinewunyisa mu Uganda kati Mzee Museveni naye abeereyo nalaba nga Fulufiga amwenyumirizaamu nti nze am the advisor of the president aba yakakimala bwati niwayitawo dakiika akagambo nega ewaffe nno abasomera mu kigo eyo yali expulsion nga bakuwumulizaawo si kibooko sireeta omuzadde it was an immediate balina n'ekigambo ky'oluzungu kye baakozesa immediate suspension immediate expulsion termination bwe bityo olaba muganda wange ensi yaffe mwana efudde nti tutuuse kussa abantu buli omu akola kike akola ekikyamu akyenyumirizaamu kuba kati oyo emyaka gyalimu abo bamaama baffe batuzaala nti ate bazadde ne ku baana balina kuba kyakulabirako mu communities zetuwangaliramu era ndi wano okwetondera banakazadde b'eggwanga mwena nze nootonda ku lwa mwannyinaffe oyo kubanga ekituufu kiri nti alina ekitali kituufu ku mutwe Fulufiga yes kubanga wuliriza neetonda ku lulwe nze nno ndi mukulembeze gye mbasewo mukama wange kyova olaba abantu abandaba mu katambi nga nvuddeko kutuuka ku sseeri bagamba kansala akoze atya oli kansala emakinde luwafu ssebo nze ntwalayo muluka gwe luwafu kakati bagamba kansala akoze atya oli presidential advisor
If an advisor with an advisory role, His Excellency the President of the Republic, botulaba gama tu Retired General. Botulaba kama tu otuitambuzi mutetutegeera. Guno mwembe gwe tuliko gwa kwetegeerera. Full figure bw'abanga presidential advisor nga byaddala. Kati tugambe nti presidential advisor mu category eyo naye nze sirabangayo kakundi k'abawemuzi nga keesiga muntu bw'atyo. Olaba n'abana abalula abalongo babaako n'ennaku zaabwe ne bagenda eyo. Ate tebajja mu bantu. Kakati Uganda efudde to an extent nti omuntu akola ekikyamu n'akyenyumirizaamu. Awo nno we tugenze nalabako ne mabegawo omuntu omu yatanyudizize. Munezi kuba hit. Olaba nawe sisemaawo olayigojukidde gwenjogerako kakati mboli yatanyudizize nezikuba hit. Kakati nosanga abawala of that category nga nabo bagamba nange kante ezange zikube hit. Kakati banange twetereze ennono tuzivuddeko tuvudde ku mpisa eza bulijjo omuntu zeyandibadde yeesizaamu kati omuntu okweyambula nakyo kifuuse ennomo. It's like you're trying to imply full figure talina mpisa talina nnono era abantu buli muntu awangala ne full figure nga tosobola kumubuulirira oba of the same type naye nze okugenda ku makya ne bangatta naye tuuze setup. Era muganda wange namugamba Simon wankola bubi nnyo okungatta ne full figure kubanga interview gye wampa yali yange bwomu. Surprisingly ngenda okutuuka ekikazi kintandikirawo okunvuma balesa akatebe kyetuuzizzaawo. I'm sorry. So tekyanyumira era namaliriza mbuddewo nga ne interview kubanga yali antadde ate mu mbeera ze nali ngenda kukola ensobi naye oluvannyuma nakizuula nti yali setup baali baagala nkola ensobi bo bafune batandikira naye Moswadde nabakubemu n'oluyimba namugamba ne mukatambi namugamba ngenda kukubamu paati kiri full figure weetereze nakakande weetereze nakakande weetereze no time agakalimu ab'okuvuma kabina kugambye abo abantu b'ovuma b'otabangula nakagande owemula abakulu n'abato owalampa ne b'otalituuka nakagande weefuge ankugambeko today weetereze manya woogwa obanga ebyokukola bikubuze ddayo osome. Kajogere ku kigambo weetereze. Specifically ku Chameleone. Kiki kyoyagala full figure kyetereezeemu mu bulamu kyatalina ekisooka addeyo asome ekyo kimu. Full figure ddayo osome bw'onoddayo n'osoma ojja kuyiga discipline kuba ate ddayo tandikira mu nassale kuba nassale full figure addeyo asome nassale mulimu baby middle to atandikire mu baby bamuteeminge ng'omwana omuto amanye empisa z'omu bantu ezo kasazikulema eri mu kibiina omanya ojja mpozi akakyamamamira naye ekisooka ddeyo asome. Ekyokubiri agende mu bannaddiini seeka muzaata lwakuba yafaawo mulemiremu agende mu baseeka bamulombere eddwa Jennifer kati oyo yeetaaga abannaddiini bangi yeetaaga badduwa yeetaaga abasumba agende wa Pastor Bujingo agende wa Kakande agende wa Robert Kayanja yeetaaga esaala mbeera mwali mbi aveyo agende mu bamama fiina nabo bamukansire bakuyita kukansira yagubaguba okitegeera bamumale bwavaayo bamutwale mu basenga bamutuuze
kati olwo nga tebamutuuza nga full figure olwo amaze okusoma oba byonna abikolera wamu olwo amaze okusoma kitegeeza ajja kuba n'obukadde akaddiidde ddala kuba kati nze nkugambye nkuze ndaba nze nali mu P3 nga ndaba full figure nga be bakazi abakulu ku kyalo be baba tukijjanyanga kakati so yeetereze kati asome agende mu bannaddiini bamubuulire kati osembyeyo kya singa agende senga bamubuulirire omuntu ng'oli naddala omukyala weeyisa otya mu society oyogera otya n'abasajja ngaffe ofunye omukisa olinaanyeeko bitone bwoba nooyagala ate weekangabirize olage nti osinga bitone ayo okitegeera kyova olaba nakuuma ekitiibwa kyange neŋŋamba kaŋŋume nga omumanyi nti ye nakamwantette tasirika neŋŋuma naye natuuka nempulira obusungu neŋŋamba oba mudisipulingemu nogamba omukulembeze nampulira omwoyo wa Mukama ŋŋamba disipulini suula omuggo oyo noona omwana neŋŋamba Katonda n'abikola bw'atyo nesobola kola nsobi naye natuuka nendaba nga it was a setup baali baagala kunsuula mu nsobe bamalize nga bagamba ndooza mulaba omuntu bulijjo gwe mwogerako manyi nali mukyalo eyo n'okubanga bwe wakolanga naye bayitamu bubi yatuyitira buddala tubikolanga ebyo nakati ekyaliko era emanyi ennyimba ezo tulina okukkiriza nti bana basajja aba legend abaafa n'abaliwo ebiseera biri music bamuwanga obudde kyobola bakola ebintu up to now nga bikyalina legacy ebyasigalawo ebyamaanyi kuba kati bw'otunuulira omugenzi eri wamala oluyimba olwo ebbanga lye yali luyimbira nze nenzija nenduddamu ne lweyongera ate amaanyi up to now kubanga nze abantu lwe luyimba olwasinga okunteeka ennyo mu bantu kubanga waliwo projekiti yali ekolebwawo ey'okuddamu ennyimba z'abagenzi nange nenzija ku lisiti mbeereko naye abaali bategese projekiti eyo ne batakkiriza ngibeereko naye olwokuba nalina akakwate ne famire kubanga muwala w'omugenzi eri wamala nze be banjigiriza music nasabiranga mu kyaki yaabwe oyo Fiona Wamala neneetuukira mu famire bayirawo nze bampa ennyimba 3 nga bwakolanga bani abagoba ku project baali bagitegeka abategesi bw'onoogola follow-up ojja kumanya abaagiri emabega era we natuukira n'okumanya nti industry ya Uganda sinyanga kuba by then nalina akava mu kyaki nkyalimu akatengo you know nga si byangu naye embeera nengikwasaganya abasajja banjiribya ajjukira olw'emba twaluddamu abantu aba nze ne muganda wange Mayanja kakati ate olwange ne lusukkawo kuba nze saakyusa luyimba nga Edirisa Musuuza bwe yakoze nze naluyimba nga bwe yaluyimba ebivuga nebbanga bwe yabikuba solo gita nebbanga bwe yagikuba oluyimba lwange ne lukola era ne mu award batunominatinga babiri award nenjitwala watwala award best legendary song nze yatwala award yanga bwe wakolanga muganda wo Mayanja naye aliko erinnya lya doctor lwaki tomuyita doctor doctor but I will save that for something else. Mbadde Mayanja ate mba muwadde nnyo ekitiibwa kubanga lyerinnya ery'obuwangwa erinnya ery'obuzaaliranwa tujja kuddawo talking about the legends you are one of the people who actually legend yakola oluyimba n'oluwuliriza. Among all those songs, why did you choose that song, specifically that one? Nkugambye nti nze bampa ennyimba nnya. Naye olwokuba nalina mikwano gyange bempangadde nawo, ojja kulaba Babije, Jostede yaddamu Viola ne bamusiba. Because lwaki bamusiba? Oluyimba olwo Babije naye yali alwagala. Kati Fiona n'agamba, Fiona Wamala, kamala okubuuza muganda waawe mukulu waawe Muwanga oba luno tebaluddamu. Remember Viola waliwo omuyimbi omulala eyaluddamu era kakati Josted n'atalinda
response kuva wa Muwanga nakolerawo oluyimba nga tebannakkaanya kyovula babamusiba naye nze up to now nsobola n'okukuwa records family nze ndi attached ku family eri up to now mukadde Fiona abadde nawo weeki ewedde yaseebuzi naye nga ayagala tukole ennyimba endala lwaki kubanga ndi omu ku abo abaddamu ennyimba ezo obulungi ombuuziza n'oŋŋamba why specifically that buli omu yalina choice ku nnyimba naye ekijja okwewunyisa nze yasooka okulonda oluyimba kakati nange njagala ombulize muganda wange lwaki ate naye yalonda lwe nalonda simanyi lwaki ebintu bino naye olwokuba nti oli mukulu wange abantu bagenda ate ne bakisoosowaza ne bakisussa njagala mpitireko ku Kenzo yakoze oluyimba naye yabaddeko ne criticism over how he handled the whole situation. Did you hear about Kenzo wakiwulira? Yeah, Kenzo naye y'omu ku bavubuka be twenyumirizaamu abavuddeyo ne bawanika bendera ya Uganda. You really think he's that good? Kenzo w'amaanyi. Kenzo w'amaanyi naye w'amaanyi amagere. Bwe ngamba amaanyi amagere gabaako we gakola ki? Galina we gakoma. Gabaako we gakoma. Kitegeeza si w'amaanyi nnyo. Si w'amaanyi nnyo nga bw'oyogedde. Nga bwe yeerowoozaako oba nga abalala bwe bamulaba. Yes. Osobola okubeera ow'amaanyi mu bikonde naye nga ate tosobola kudduka misinde. Kankubuuze Dr. Bitone. Ensonga. Actually you a doctor. Yeah. Bitone. Kati you see I think zaliwa no maaso go. I think Kenzo w'amaanyi nnyo n'okusinga nze kyendowooza oba nga bw'omudescribe nze. One, either nze mukyamu oba gwatannalaba kye ŋŋamba. Omuntu awanise Uganda ku ddaala lya nziyita Grammy taba w'amaanyi ddala. Kakati kankubulira ekintu kimu ng'odde ekyokulabirako ne kankutwaleko mu bikonde golola w'amaanyi mu bikonde naye watasobola kuba w'amaanyi ng'afulumya ebbali bamukubirayo okiwulira kijje nkulaga waliwo omuntu omu nabaddeko awabbawa omuntu omu n'asoma ka status nga kagamba nti oli wakabi nnyo naye sikunze olya statement eyo kati eyagala okwefaananyirizaamu ne Kenzo w'amaanyi naye tasobola kwekompayalinga ku Fire Lutaaya. Nze nalabye statement zeyabadde akola ng'agamba nti ennyimba ze zifunye views million plus mu bbanga ettono nga tojja kwesanga olwa Fire lwakaweza buweza after a long period of time. Njagala kugamba ekigambo kino. Fire bongero Lutaaya every festive season music we akomawo n'akubibwa nga tavujjiriddwa yagalaga tosobola kuyita mu season nga towulidde notalukuba ne bwoba otunda kyakala ne bwoba wa rediyo ate nga tewali ako kasi. Thank you very much. Kati njagala ombulire mirundi emeka gy'owulira bolingo ku Christmas nti osobola n'okumala omwaka nga towulidde ku bolingo so nga ate lwerimu ku nnyimba ezakyaka wano e Kampala Uganda. Now kikyenjagala okulaga thank you very much. Thank you very much. Kikyenkulaga siisaamu Kenzo maaso nti talina kyakoze. Bendera yaffe agitutte ku level osanga musically senga tubadde nga Uganda yeteekateeka bulungi Kenzo ate yandiwuliddwa nga w'amaanyi nnyo naye olwokuba nti ne system gye tulimu yatagala Kenzo atuuka n'awulira nga bamuwewa kati n'ayagala yeewe amaanyi gatakola ki gatalina amaanyi gatalina n'ayagala yeyagaliza amaanyi amaanyi agalina Edirisa Musuuza naye nga teyeekompeyalinze ku bantu ali awo abanaamaanyi ki andi kati kyemanyi okwepima amaanyi njagala oli okwepima mu bitone bwe mukube mumi n'agwa wansi nga bitone kakati wepime ku mugenzi
wosobola okuwegeraageranya ku mugenzi n'ofuna criticism kati ate oba wenafuyiza nnyo kiringa okuyimira n'ogamba nze golola kickboxer ngenda kulwana neyafa who is that tosobola era n'owankubadde wandibadde osobola okuba omugenzi oyo bajja kugamba naye owaayo omugenzi yali akuba so ng'ate nawe wewulira ki amaanyi so Kenzo yekompayalinze ku muntu omukyamu ompulira kiringa kati ekyokulabirako nze nange nyina ennyimba ezirina views ennyingi nga kafeero teyazifuna oba nga basudde teyazifuna nange nyimirire ngambe basudde talina kyaŋŋamba okyegera olaba muzeeyi wange mukaabya wire mukaabya sisobola kera ku makya ne ngamba nti wire mukaabya musinga amaanyi newankubadde mu generation eno eyaffe nange ngeewulira ate sisobola kwegeraageranya ku bantu bwe batyo tulina bba wa kitiibwa era tulina bba salutinga oluyimba musuza lwe yazzeemu lyandibadde tafaali omugenzi lyamwongedde wabula si Kenzo lyayongedde ku mugenzi kubanga oluyimba Kenzo lwe yazzeemu yandibadde yeebaza yalibadde tafaali ku ye so si ye yawadde omugenzi. Thank you very much. Nsonga oluyimba ne Kenzo ani yasookawo ojja kwekanga lwe luyimba era olw'okuba nti lw'amaanyi yazzeemu oluyimba olwo newankubadde yayagadde okuwa excuse ey'okukyusa mbu akube ng'omulembe gwe guli. Njagala kugamba ekintu kimu nze naddamu oluyimba lwanga bwakolanga naluwuliriza nemanya nti instrumentation yali nkadde katukube eri urban naye nga same style yatuuse mu interlude nalabye ne Pademani producer ng'akyogerako yatuuse mu interlude weewaawo omuntu wawumulira ebivuga ne byogera n'akuba bibye yakubye bibye n'awa excuse egamba nti nze njayagadde nteekemu omudigido ogwa generation eno. That means you're creating something new in someone's project. Okitegedde bagamba balina olugero lugamba alukola ki akuddiramu emboozi tagiwoomya naye ng'agikyusizza naye bw'aginyumyanga ggwe era ekola ki esigala ewooma. Kakati nze omanyi lwaki oluyimba lwange lwabiitinga olwa Chameleone yalukyusa n'aluteeka mu Luswayiri kyekisooka ng'abaluwulira abalumanyi percentage tebamanyi Luswayiri. Secondly bw'ofulumya oluyimba si lwonna nti abantu bajja ddwagala. Omuntu ayinza oddwagala olwa introduction gy'otandise nayo, omuntu ayinza oddwagala olw'ekivuga ng'era buli wekituuka nalabanga bakadde baffe nga oluusi kagita kajja ng'abadde azina bw'ati neekwata bw'ati n'atandika okukaffiiringa kati gwe okaggyemu kati gwe okaggyemu kitegeeza oyagadde okuliyetinga ekipya awo batozzeemu. Kambuuze, is Eddie Kenzo the biggest Ugandan artist ever? Eddie Kenzo biggest Ugandan artist kyombuuza? Yakyasinze obunene mu bayimbi ba wano. Obunene muki? Mukuyimba. Omanyi kati kankubulire. Okuyimba mbera mu achievement musajja munene. Thank you very much. Nze Bitone. Ndi muyimbi. Music namusoma mu manyi. Kutandikira ku biki? Kubivuga. Kati bw'ongamba nti Eddie Kenzo the biggest. Nja kubuuza muki? Mukuyimba. Let's talk about when you focus on music, musically. Siye musajja gwogamba mu muyimbi, mu bayimbi, twogera ku kuyimba. Kenzo osobola mu frontinga nti huyo mu mutwala atukiikirire. Twalina omugenzi Moze Radio, yali muyimbi. Tuyina Joseph Mayanja oyo, musajja muyimbi. Abaana bangi abayimba awo. Kakati Kenzo bw'ogamba nti
one of the best performers we have in Uganda. Nsobola okukkiriza. Performance. I think he's a musical performance. He's bad at music and good at performing. Because music okay, kigatte. Yes, kubanga music ali wide. Ojja kusanga omwana nga yayimba tuli babandana. Otuke Kampala nga lulimbo luliko. Naye nga bw'ofuluma Kampala teruliyo. Okitegedde. Osange omuvubuka Kenzo yaleeta abaana bangi mwali none yalina akasonsonga zina stamina roni stamina tetukyamulaba. Okiwulira? Naye nga naye yali atandise okuyimba nga bwazina. Kakati kyekugambe music is a combination of many stuff. Ojja kuyimba nga bw'ozina ekyo kikwagaza abantu. Plus omukisa guli Katonda gwakuweerako ne creativity gy'obeera nayo. Buli muntu gw'olaba asukkulumye ku bannaabwe abaako nekyabasinga. Kati Kenzo ayinza okuba nga abayimbi abalala tatusinga kuyimba. Naye creativity, connections ezalina n'abantu abamwetooloola mu bintu. You've brought the aspect of connections. Big eye, alleges. Big eye yavuddeyo n'ayimba n'akayimba nkonekitinga. Omusajja yalajja n'agamba nkonekitinga nage nkonekitinge. Ku sayidi endala nsobola okubeera ku sayidi ya Big Eye newankubadde ate ne Kenzo mutuufu ku sayidi ye. Ne ku sayidi endala obanga ddala ojja n'oyogera mu public nti obikolera Uganda. Bikolere Uganda not as a one man army. Teri muntu asobola kulwana lutalo yekka. Ekyokulabirako nga tonnambuuza. Njagala otunuulira abasajja bano ab'engulu bakipolitiki kiputegeyi kipuki. Gavumenti yaffe eno eragajjala mu bintu ebimu. Kati music yo yaragajjala n'ekiza. Kati wogenda mu byemizannyo bagenze bapiikinga mpola mpola. Naye bano abasajja ab'engulu bo bakizuula nti teri ajja tuyamba twerwaneko. Kipuloteeki bwe yadduka n'awangula akasente ke yafuna yakakomyawo ewaka n'akwata ku baganda be n'abagamba mumanyi tuyina potential ya talent zino singa twewayo ne tudduka nga family kibako ekitulaga era njagala tulina n'okuwangula okubaddewo recently kuva waabwe besikanga ki waliwo n'emisinde egyakagwa last year omu ku bo ye yali akulembedde naye okuba muganda we yali yakajja misinde egyo ku lawundi esembayo oba wetegereza bulungi footage yamuleka n'amuyisa newankubadde yali asobola ofuuka namba ki yamuleka n'amuyisa n'atwala ki eyokubiri n'amanya nti katono naye mu fronti nzeeyo nze olwedde bammanyi olaba kyenkugamba emisinde egyazeeko gwe yafulonti nga afuuse ekizibu kikyenkulaga the combination they have Uganda they represent Uganda worldwide but specifically mu kaliba yaabwe era kati bw'olowooza ku baddusi obongo okukugira bantu bawa ekipsiro ekitegeyi izukulu kakati Eddie Kenzo ayina omulimu munene omanyika ngubuli muganda wange zimba olekewo omukululu abantu gwe bagenda okutunuulyako kyobola omusajja enda bamugamba azaaye ku baana abamukiikirira Big Eye wavayo n'agamba nkonekitinga gino giringa misinde gyalire waliwo wootuuka nga akati olina okukawa omwana amalayo wali nga wolaba nti Usain Bolt adduka nnyo naye wabawo atandika n'abakugwakawa paka ebawangula era celebration ebeera yawamu nga olaba Banigeria ne kati wano buli omu ayagala kwegulumiza yatudde mu ntebe buli atunula mu kamera agamba nze namalayo nze biki ekyo kitwonoonye nnyo naye ekibuzo kyebalaya okubuuza ku ekyo ekyankonekitinga wa Big Eye naye gwe olaba Big Eye yakonekitingika ye Big Eye ne music we but Kenzo olozooka ne weebuuza lwaki Big Eye ayagala Kenzo amukonekitinge ekisooka balikaaba babiri
osanga bigayi naye mu capacity ye agamba olaba Kenzo atuukayo what about me naliko naye okitegeera in music industry it's about entertainment Kenzo ajja n'abuukabuuka nazina amazina awo vidiyo n'ekunyumira newankubadde oyinza okwesanga ng'oluusi byayimbe sikere tentegeto tendigira okitegeera gwonza obutabitegeera naye waliwo abasobola okukola ki abajja binyumirwe kakati ne big eye bw'avaayo n'agamba nkonekitinga omusajja mukonekitinge agenda agezesa omukisa gwe tugambe nti owaayo bakukonekitinga gwe watuyiwayo ekirala togenda kukola byonna ku nsi Katonda buli wabaako wakuteeka celebrate for that teweegulumiza teweefuula mbugo osinze abasajja bamenye likodi olaba osobola kubeerawo ngolooza nti taata wo yasinga amaanyi akukube naye ababbi babalumba omanyira nti taata talinaamu so bino byansi byakuleka njagala okusimba akati ku nsonga ate weebale kujoogerako nga mu ngeri ya kintu kikulu abamu abayimbi ngera bwogambye agira bugizi ayeraba nti ye wagundi njagala kubuuza interview eno ngikoze Chameleone tanakola kivulu kye eyo nno nga sinatuukayo ku kivulu lwaki muwalaŋŋana ne Chameleone yakuwalana gwomuwalana temukaanya yawenja kakati ensonga ezo oluusi newala Zoyogerako kubanga ekisooka oli mukulu wange muwe ekitiibwa era mutwalanga one of the founders of the music industry ya Uganda irrespect yonna njiyola nenjimuwa reason why mba saagala kumwogerako nnyo abannamawulire oba abantu abakwata fute John bamutemaatema ate ebigambo ne bibenga nga tebiggwayo kati nze nzije ne ŋŋamba nti Bitone Chameleone ayimba naye nga Bitone nyimba oli ajja kukatema nga Bitone nze nyimba Chameleone akomaawo okitegedde so yakwogerere sijjagana kukyogerako Chameleone sikuwalana nkwagala sikulinako tabu I respect you nga Munnayuganda naye kitwawula music yali mu kutwawula yeyogerako akagambo Dr. Chameleone ekiri mu kutwawula music si bya buntu ate nga biva ku side eri siyo nze ne wasula simanyiwo naye nze nja kugamba nti abamu ku balenzi be banumbako ne gyensula okitegeera kyenkugamba kwegamba mbadde mu mbeera okulumba kikozese bulungi mu bubi kati nkuzaayo kemabega ezabaawo ngwatirwa ekisa olimu gunjagala ngaawe wakulanga oluliba nkugamba ze yatwala waadi yalwo naye nze lumu nakyalako ku TV station sijja kwogera presenter naye nali ku NTV eyo nosonyi ogimensioninga omusajja omu nakuba essimu nakubira presenter omu nga nze nzirayo ku set namugamba kaliseko kalimu munwanisa obuvuga wakimu bwa platform namugamba se mukama wange sigenda muwa budde namujjako tyo nga wendi awo naŋŋamba owulidde Jose okitegeera kyenkulaga kyamalamu nnyo amaanyi neŋŋamba oba nakoze bubi ate so nga tena nga nyina kuyimba bwe nti kubanga this is how God made me ekirala nze bw'okikubyawo mbadde ndowooza oba mugenda eri ne mukipractice naye mpulidde nga kirimu this is me ekirala navaayo ne ŋŋamba mpulira yago omukulu nti wali yanoonya ani oyo anoonya bwe mufaananye esaati yakunoonya kati nge amaloboozi gaali gasuse n'ennyimba oluyimba olwo nga njagala public emanye omanyi kati mwekambabuulire baganda bange ffe tusanga obuzibu nti olw'okuba omuntu munene
mulinya omuntu aliko level gyaliko kati n'atwala advantage eyo to suppress ekirala buno obubaka njagala bugende ne ba stakeholders ba industry eno omuli bamuzeeyi M.i.S.O suppressing kuba kulinyirira. Yes. Nakulinyirira. Yes. Omuli bamuzeeyi M.i.S.O mukwano gwange era ntera okubeerako naye n'abaako ebigambo byaŋŋamba omuli basebata omuli ba Mayanja family omuli ba Bobi Wine Bebe Kkwo bakulu baffe kuno kusaba nyinza okuba nze Bitone nze nfunye chance okukyogerako ng'abalala batya okukyogera. Tubawe ekitiibwa baganda baffe, tubawe ekitiibwa bakulu baffe, naye ate temukozesa mukisa gwa kubanga mmwe bakulu baffe okutunyigiriza mu ngeri emu oba endala musically. Kuba ninnyira mu bitone byammwe. Nze wenzija n'ennyimba abawagizi bange bajja kujja nga ba Bitone, tebajja kugenda wa gundi mulala era bajja kuwagira oyo gwe wonterawo ekijinji ozibira abaana abalala 1000 abali emabega wa Bitone. So nga ate abaana waliwo abalaba Bitone ng'ayiseemu bagamba nange nja kuyimba kati no kankunyumirira story. Nze nagenda embaala eyo nensanga Gaayi ng'ayimba nganzi ekisinga obubi oba ekirungi nga n'ennyimba ayimba zange naye nga Gaayi oli yankupanga buli walaba ku mawulire n'amanya Bitone ali mu fashion bweti gyakola n'akuba ssente eyo ne baŋŋamba nga n'empakana ne lumu nagenda ku Kivulu n'enswama Gaayi yagira na mu Prado by then nali nvuga na 10 nze nga nvuga 10 ye yagira mu TX naye ng'ayimba music wange nga kwafunidde ssente kwakoledde buli kimu okitegeera. Gaayi bwe namuyita bwe nti nga maze namuleka n'ayimba bwe namuyita ne bakastage nga mpulira obusungu omusajja yajja n'asooka ngwa mu kafuba nemugamba tongwatako n'aŋŋamba baŋŋambye ojja kujja wano era yampa ebbaasa yali mu $2,000,000 n'aŋŋamba nsonyiwa badde nkozesa music wo n'esimu bubi mbadde nkwegomba naye nsaba ompeeyo kolabo tuyimbe babiri kyembadde njayanirira bulijjo. Gaayi n'afuuka mukwano gwange ne muwandiikira music era okuva olwo ayimba music we okitegeera kyenkulaga nti oluusi wabawo abantu abakola ebintu ebifaanana ng'ebyaffe non because nti batulwanisa n'oluusi nga they are inspired in the other way around. So muzeeyi Chameleone simuyinaako lutalo lwonna wabula bafaani baffe n'obubinja bwe bakuliyetinga eyo bwe businza oleeta ebizibu mu nsonga eno. Bitone wembala n'enkola oluyimba they will compare media they compare kati bwe kigwa ku muntu w'omutima omunafu abajja kufuna ebirooto ebyentiisa ayo bwe tuli bavubuka abato olunaku emitwe giyiiya nze buli lwe neebaka ndoota luyimba kati guno omwaka nsuubira okuta ennyimba nga 2 okiwulira era natandika n'eggwanga mujje abantu ne baleeta embeera gwanga mujje waani tuli ku social media gone social media olabe bwe mutwe mwamuwane nga bwe wakolanga nga mumayi yasooka omukola bino tebikyaliko kulimba muganda wange alina n'ekivulu kyeyatuumye gwanga mujje ekivulu gye kiri gwanga mujje nenze nina olimba gwanga mujje nga lwafuluma dda before even the concert okitegeera kyemanyi naye alumanyi naye nawulidde naye ataddeyo oluyimba awo gwanga mujje ovuki nze ate sikiinaako buzibu wankubadde olwange badde balutaddemu embeera y'okunumbalumba ne mbalaga nti ate nze ebyo sibiriiko ndi ku birala nnyo kubanga music if tumuyimbira abantu at the end of the day si kulwana ntalo okiwulira muganda wange njagala kujjukizayo akantu kamu atunuulira ku gravity omutujju
alabikanga simanyi sibiinaako obujulizi nti alina olutalo obyeganye sibiinaako obujulizi kyesinaako obujulizi era nkugamba nga kigendo kikubuulira naye alabikanga alina olutalo ate alabikanga omanyi muyimbi eyo tubeekengera muyina sitanti nyingi oluusi sitanti oluusi ki naye yagamba nti Chameleone yamuma drop ng'agenda mu kivulu akasajja we kakola ki kamera walizo sanga Chameleone mu drop eyagwanga mu jenga biri mu naye nga twesanga twerengera ebiseera biri nga waba ayingira ngamba waba afuluma nga nyingira omukufu akyuka by then nze yakyukanga nenziriko emisinde kubanga buli we nabeeranga bankubanga bayinza okutandika okuyiga ebikondo okugenda mu kickboxing ebyo abasajja be banditira embeera eyo bakuba natuuka nendaba nga alina okutuuka neerwaneko mu ngeri emu oba endala kubanga saayina ddoboozi nti ensi esobola okuwulya ddala nti kuba Chameleone ye muntu akuba n'akuba enduulu nti wunankuba okitegeera ye muntu munyambe abanzita okitegeera kati oyo psychology ali awo nti akukosa ate najja mu mawulire n'agamba bankubye mubirabyeko si kunze nzekka n'abalala bibeeramu byonna naye kyenze kyensinga otegeera yeyaki kati muweeki kubanga kiringa ogamba Bitone nkole kolabo ne Chameleone tewali kigenda kukyuka okitegeera nti owaye neiba nafumbye matooke olinayo ku matooke okitegeera bibaze bigatta mpozi abampima bupimira naye nga emabegako eri we twatandika ekibiina kya UMA Chameleone yali twali twansonyumya not publicly naye twali tunyumya mu WhatsApp era nze Chameleone ye yasooka sinze yamunoonya si kwewaana sinze yamunoonya ebbanga lyonna yabadde annoonya n'okwogeraganya naye ku WhatsApp it was him nze ndowooza tiwaba yakunoonya aba yakusingako kakati okukakkanya biifu webanga yaliwo anti wuliriza muganda eyo ndowooza yannoonya era ekyamuleetera okunoonya nasooka ne nkyebuuza nti kitegeeza ekibiina kino kye batugaseemu n'amanamba singa tekibadde kibiina osanga teyandizemu inbox twanyumyanga ebintu bingi ne Chameleone oyo ku WhatsApp okitegeera naye physically olunaku lwe nanyumyako ne Chameleone oba my first day to meet physically ng'olwo ekibiina ekyo kiringa ekitugasse bayibayo navuddeyo ne mu katambi ne ŋŋamba abantu nti Chameleone yaŋŋambako muwandikira music abantu abamu ne balowooza nti byaki oba kuweebuula music is music taliiko levels abantu babawandikira music otunulira international artists nga alina luba munamba talina ku luyimba lwe of course kiri kyewasoose kwedi Kenzo n'ogaa nti omuntu asobola okuba nga tali musical but is good at performance. Thank you very much. Omuntu asobola okuba nga si author oba si writer naye nga love spice dana nda akayimba kejjo bayimba n'ensenre siri regular. Yes. What you say kakati abantu ekyo balina okimanya buli kimu kisoboka at all levels. Botunulira Edi Kenzo ng'agenze mu Grammy si yasinga obukulu wano. Abayindi abakulu we bali ojja kwesanga be bandibadde mu zi Grammy ezo okitegeera so abantu tubawe credit buli we bagigwanira naye okwegulumiza kwe kutuonoonye wano nti otuuka n'olabanga Bitone okuvayo nakolera Chameleone nimba tekisoboka bakugamba ennyimba Davido z'abadde ayimba ezisinga zonna si abadde aziwandiika naye nga ze successful artist kakati ebintu mubijjemu okusaagirira bannayuganda Chameleone yajja nga tunyumya netandika owulira Joseph Mayanja omukkakkamu ye aba mukkakkamu nga munyumya naye kasita azivaako aba birala
kati mbadde nkugamba omulundi gwena mu meeting physically ne mwogera yankubira n'essimu oba abijjukira oba tabijjukira nze mbijjukira yankubira essimu ng'akyakola ku Monalisa ogimanyi yayinangawo night wali wa Tongo mu Sudan Tongo yayinangawo night nangamba leero jangu era olwo olunaku ekiro ekyo Moze Radio lwe yafa that night Moze lwe yafa lunaku lwe na meeting Chameleone physically newankubadde saamu meeting mu budde era bwe yali akoze ki yali akuwadde kubanga mumanyi nawe wanzazage waliwo yagamba nti wegendereze wakugamba tula wali ate oba akugambye oyimba toyimba nnyo kususaawo ojja munyiiza kakati nembabuuza kati nagenderayo kolaki kuba yampise kuyimba naye yankubira mu masimu nagamba owaayo oliwa nga totuuka nemugamba nzija nali ne maneja wange oyo maneja Raymond wa Nnyondo Club kakati netutuuka osanga 7 kati ate tetwamusangawo kyokka nga yadde ampita okitegeera nangamba naye tugenda kudiringamukko nemugamba ate lwaki nangamba naye funawo otula tujja nangamba Moses afunye obuzibu awo lunaku nasooka okumumeetinga physically ate era we yajja kukulu namusooka mulinda n'ayimba nampita ku muzindaalo nga yakwayitidde nampita nzije ku stage naye ekyo nayagala ngende ku stage naye waliwo embeera lumu eyantuukako eyatuuka ku mukwano gwange omuyimbi omu yamuyita ku stage ate n'amulabisa kati neŋŋamba tekimbeeko neŋŋamba kammuleke saagenda ku stage bwe yamala okuyimba nga ndaba waliwo abantu nenzija n'agamba bannange bitone wuuno yasanyuka bitone wuuno nandaga bakyalibaawo bitone era nyinayo ekifaananyi naye kyekifaananyi kyange ekyasooka era ekyasemba naye so lwe lunaku ate n'olwo olunaku nkugambye kasita twanyumyamu awo bitone nanyanjulira yakyalibe ne twekuba ebifaananyi n'atambula ati nadda atambula gange emugoberera nabasooka bagenda mu kigo eyo ne bamalayo essaawa nga namba nadda moment gye baddiramu nze nali nkooye neŋŋenda okitegedde so buli olunaku temuddangamu kulabagana tetuddangamu wabula kasita music yalabagana music yasinkana buli ayimba teri muyimbi wano Uganda ate awulira luyimba lwa munne bakulimba bobi yabagamba beggalira ne bazuulya mu bisenge naye kati stage yavaawo ku luli olunaku ategese eggwanga muki buli omu n'ayogera amanye ebyekirogo n'alowooza ddogo amanye ebya biifu n'agamba gulavite amanyi ebya biifu ati gulavite yali ayogerawo akagambo gamba n'agasima bakatereke banaakalaba ababoda lero bagamba yefe yatukuba kati wali 24 omusajja wa Bitone ng'era bw'ongambye music omumanyi teebereza anaakikuba oba same story kankubulira ekintu kimu obuzibu bwe tulina tugenda ne tugattika ebintu bino bibiri there is politics and reality music is music but tugenda ne tuteekamu politics Chameleone is a big brand in Uganda naye music we yamuteekamu nnyo ebyobufuzi osanga nze ku ndowooza yange nga nze bibimwononedde okutuuka ne ku level eringa emulabisa okitegeera ovanga ku musajja ayimba mu Uganda n'afuluma n'agenda TZ n'abatokosa n'avaayo n'agenda Kenya n'abatokosa oyo taba mutono. Now where is the problem? The problem originates from the original. Obuzibu buva ku ggwe gwennyini yenga ye omuntu mixing politics bwe kitaba ku ggwe
oba abakwetoolodde okitegeera kati Chameleone wakeera ku makya nga basigena kuddamu kuyimba Uganda music wa mumala okitegeera simanyi baffe bintu tubirabye tutya baganda bange Chameleone takyali kusalirengezebwa kutuula ku boda boda mbu akube drive ya gwanga mujje mbu abantu balyoke bajje ekyo kiyinza omuntu omayinza okitwala lightly nekuba kusaanawo kitono abaganda bagamba ti amalala gakulembera ekigo nze ndowooza bugaana okutuula ku boda boda nga boosuubira mu kivulu ba boda boda gaba malala eyo beera ndowoozayo naye kiba kikyamu kati olinga ŋŋamba nti buli alima amatooke alina kusuula mu lusuku kyendowooza amatooke go bwe gaddiba genda wegatte mu kibiina ky'ab'amatooke kuba be bagagula ogasaasaanya akatale lwaki olowooza nti bw'obeera ne noise around the city that you beat up a boda guy over a small issue like scratching your car don't you think you need some time with them? No. The issue is about discipline. Okiwulira empisa kintu kikulu respect kintu kikulu ebintu ebyo tebyawukana Chameleone awo yalagamu indiscipline case era nze nateekayo ne kastatus neŋŋamba we shall not tolerate this kind of manners lwaki we are all Ugandans ng'oggyeko kuba nti Bitone ndi muyimbi tekinkakatako kusabula buli gwe nsanze ekirala teri atakola nsobi bino bidduka ekigambo accident unexpected oba teweetegese we expect to be exemplary mu nsonga eyo nti owa boda kukalabudde ng'omuntu onyigamu nti mwana mashini yange naakagijjayo kaliraba what is the reaction of the boda guy? What was his reaction? Guy teyafunya bikonde teyalwana yali asembera abenge yetuna ne bamusabula mu ngeri emu oba endala nja kubuyita busuumu naye reaction ya mukulu wange teyali nnungi osanga byebimu kubiyinza okwekuusa ku kyabaawo newankubadde wabaawo nakyo disasters naye ojja kwebuuza lwaki enkuba yeyatonnya ennyingi around the city lwaki yakosa gwe wekka n'aba ali ku midaala gya capati tekuli mudaala gwagwa tewali mawulire gayogera nti owaye amataba gatutte so bya mirundi ebiri basing on my own analysis nga temuli beef temuli mbeera yonna ndi mukuddamu kati okusinziira ku analysis yange kiri ku mirundi ebiri ekisooka there are possibilities okubanga Chameleone ekivulu kyali kigenda musala n'atunuulira obudde n'embeera y'obudde nga kuba weyeegattamu kiba kifu kubanga kuba emaye okutta ebivulu ne bakwatagana n'abategesaawo stage ne bagisumulula n'egwayo okiwulira ekyo kisobokera ddala si ku Chameleone yekka n'omulala nga mugezigezi yandikikoze okiwulira kubanga realistically speaking teri nti buyaga asobola kusuula stage bwati agitikkula butikkuzi ekirala enneeyisa zaffe mu bantu ng'abayimbi njagala kino kigende ku buli muyimbi yenna oba oli munene oba oli upcoming oba oli mukadde oba oli muvubuka empisa kintu kikulu baganda bange empisa tekirina kyekikuggyako Bitone okuva mu mmotoka yo bw'olunaku olumu obuuza ku bantu ab'emidaala bana mugyebaleko ojja kusigala gwe Dokita Bitone ojja kusigala gwe Kabako ojja kusigala gwe Kankaka naye mulimu abagamba bandaba batya si kibi newankubadde wookisusa kiba kiki kiba kibi tweyise bulungi kubanga abantu abo mwe muva 10 kyetufuna ate tetwerabira kino abantu be batufuula kyetuli fena tuyimbira abantu bw'okeera ku makya n'okuba owa booda emiggo
he represents a number of border guys. Noli abadde akwagala gamba nange nvuga boda sajja yatuyisizaamu amaaso. Kirungi nti yavaayo n'abeetondera era 24 katulinde tulabe Mukama kyanaabageze. Ogenda bakunga teyangambye kubakunga. Nze sijja kubeerayo kubanga sagala ate kukakyetwala ekirala asala avuga kyetwala bano abasajja balina puroguramu ssebo ekyo yokka ekyokwetwala bayinza okubirayo ekibooko oze kusonga naye nga mu mutima si mubi, mu mutima mulungi. Nange nandiyagadde 24 okubaayo nandiyagadde bannayuganda regardless nti omusajja buli omu aba ne weaknesses bagende bamubeererewo kubanga realistically speaking alina kyakoledde Uganda. Kasimbewo akati awo. Yes. Kutegedde bulungi. Kakati olunaku olwaleero nkwebaza. Yes. You know, there's not so many artists who can abantu abayina ebitone ddala mu kuyimba ne mu creative art ne mu performing art asobola okuorganizinga speech for more than 10 minutes ng'ekyali meaningful. Ekizibu tata ndi mukulembeze nga bwegambye ndi mukulembeze era mu muluka gw'eruwaffe eyo nze vice chairman one NUP ate era nze Langa Bizinensi nga kansala atwala Luwafu C Luwafu A NUP nze akulira okufulumya ennyimba z'abakunzi mu National Unity Platform. So gyensomedde yonna mbadde mukulembeze era ndi mukulembeze w'abantu ne ku kyalo kw'empangaalira Makindi Luwafu era obubaka buno mbuweereza bannaluwafu mwenna mbaagala nnyo mwebale kunjagala nammwe ate nakumpagira kuba ninamu bu bizinensi bwange ku kyalo kw'embataata obw'enjawulo omuli emidaala gya capati egy'ennyaanya omuli ebbaala omuli ebibanda by'amanda oba bonna bu bizinensi bajje ne bampagira mu ngeri emu baki anti kati nze nja kugamba fulufiga talina kyaŋŋamba era olunaku lwe yasooka okuŋŋamba mbu ajja kunkuba namugamba nera nkiddamu teyakugamba ku olwo yali yakigamba dda yaŋŋamba ku olwo nti gwe Bitone nja kukuba ne mugamba ojja kunkuba nja kuddiza ate nja kuddiza nnyo okiwulira ekirala ayinza okunkubako oluyi lumu naye neyebaka nga yejjusa lwaki yankubako oluyi lumu ziri mu kutiisa wuliriza kiro 5 gwezawaki teyankubyeko akimanyi fulufiga mmanyi anti kati nze nkugamba fulufiga alina abantu bawangala nabo babeera nabo omuli abayimbi ab'amaanyi n'abantu abakuuma gavumenti eno yaffe ya Uganda abamu mikwano gye abamu mikwano gyange okiwulira kakati she knows my potential ate nange nsobola okikola nga simukutteeko tukulaba tasobola kukola indisipulini esukka ku eyo wabula abakola nsobi nankwatako bukwasi pya ebyandidiridde so mbadde ne Dr. Bitone ensonga muzitegedde era muziwulidde. Eventually told me that he's a leader. Actually ekikolwa kyewakola okwefuga kya bukulembeze abalala waliwo bemmanyiga ye wakijjira mukama ng'ofeesa mbozi era nja kujukiza ne bannayuganda nina oluyimba lwange olupya ne vidiyo yafulumye baluyita njagala ne nakakande audio mwali kati ku social media
Ssaako ne video tugenda batugita tulina okubulira abantu mu ngeri omu bwendala beetereeze mu ngeri omu bwendala. Just one word from the leader. All right. Do you think amazima onnengeza ne mu future nga ndiwo bonyiga byekwatamu ennyota n'eruma muliro zenkole ntya maama ndeko nawe ku kyeggulo kubanga njagala akayimba ko kafulumye nsaba muka subscribing ku YouTube channel yange kwekali obugambo YouTube channel bagitani ya Dr. Bitone official YouTube channel. Obugambo busembayo okuva eri ng'omukulembeze bana Uganda tubeere bantu balungi tubeere bantu abagala essanyu ku buli muntu tuleme kweyagaliza nnyo ebyobufuzi tuleme ate era bisussa nnyo newankubadde tuli bakulembeze obeera mukulembeze gyowangalira eyo abantu bawe kye bagwana obula si kubakozesa nabbafunamu. National Unity Platform in a future mu byokulembeze what? Very well. National Unity Platform yeriko era bwe ekibiina ekyexpose the weaknesses za buli muntu. Mazima. So nsaba tutambule ne Kyagulanyi Center mwoyo ajja kututusa ku bingi newankubadde ebimu tubirozezaako ebimu kyabasomooza ebimu kyabirindiridde naye at least percentage mulaba wenkyuka edda akyali nga kizibu okumanya minister wa finance ng'era tumusomana mu bitabo naye kati bakugamba gundi oba omumanyi nti gwe nkumanyi oliwe mupiwe kasanda okitegeera ono weegindi so tukirize tugaane Kyagulanyi alina ettafaali ddene lyakoze ku Uganda eno era alina waatujja alina waatutadde. Thank you so much Dr. Bitone mwebali nnyo abatulaba. Is a leader, is a composer, is a performing artist, is a musician versus the broad daylight kind of ebirala ebiyiseemu oba production mutuno bitusonyiwa. We've been here with Dr. Bitone atwadde omukisa okumwebuuzaako kubitambula. Wish you all the best wherever. Dr. Bitone yo miganye ebintu ebimu bikwatiwe n'ensonga agakalimu agokuguma kabina kugambye abo abantu bokuma botabangula ndagagandi kulengera ogumoguma munyweza bukyayi lotakumyusula njala olabye ndagagandi owemula bakulu n'abato owalampa ne bootalituuka nakakande weefuge kankugambe kutude wetereze nakakande wetereze no time sekulimba wetereze wetereze obude bugenda no time